Ramze Noordeen mbadde nkaba. Essewo. Nsoosezza omulanga gwange eri abantu bonna b'olinako obusobozi okutuusaako eddoboozi lyo. Eddoboozi lyo sikuwulira bulungi oyogera mpola. Netiwaaka. Kati nkuwulira. Nti mbadde nkusaba. Essewo. Ontuusize eddoboozi lyange ku bantu bonna. Eddoboozi lyo lidduka mangu okusinga ku lyange. Essewo. Eddoboozi lyo liwulirwa mu mikutu egy'enjawulo ku bantu ab'enjawulo. Yes. Nze Noordeen abantu bangi bannwaniridde. Yeah. Naye ne be siina kati essaawa eno okugamba nti munoonyeze wano oba mwebalize wano. Naye nga mpise mu ddoboozi lyo mbadde nsaba ontuusiza okwebaza kwange eri bonna abali mu ggwanga, abali ebweru w'eggwanga, bannayuganda, abatali bannayuganda. Nze Noordeen nsaba mukadde wange onyambe ontuusiza okwebaza kwange gye bali. Ntuusiza okwebaza kwange gye bali. Siina ngeri gya kubeebazaamu okuggyako basabira eri Allah nange ne mbateeka mu kusaba kwange okwa buli lunaku ekiro n'emisana. Sigenda kwerabira kusabira bantu bambeereddewo bemmanyi ne besimanyi. Kyemmanyi Allah ajja kwanukula. Amiina. Nsimye nnyo mukadde wange, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale nakunjagala. Jo wali oŋŋambye nti oyinza okujja n'otuukako eno. Naye wali oŋŋambye ejja okujjako eno. Nali nnyo okujja ne maama Fiina, simanyi nze nalemereddwa. Walemereddwa? Naye nga enteekateeka ziriwo okulaba nga ebintu byonna bitambula bulungi. Maama Fiina ye saagala ajja nakunneebaza. Tajja kwebaza, just ajja kulaba ku muntu gw'abadde. Saagala ajje kundaba. Sorry, entegeeza saagala ajje kundaba. Essewo. N'alyagadde nze mba nsituka nga nze. Kati awo ojja kukola enteekateeka. Nze nga nze. N'alyagadde nze mba nsituka ŋŋende mu maaso ge. Essewo. Ŋŋende mu maaso ge nfukamire mwebazeeko. Naye ate bw'aga nti ate nze ntuule gye ndi yansituke, mu butuufu ndaba ng'ekyobunafu mu nze kye mba nkoze. Bw'oba bw'osazeewo ojja kukola enteekateeka still. Era nga bw'oyagadde ogende. Mbadde saagala tutuuke ku lunaku lwa dduwa nga sinnagenda kwebaza mukyalo oyo. Kati gwe mbuulira olunaku lw'oli available, nze nkola arrangement naye nga bw'okisabye tugende tukiikirize. Kandabe bwe nnaava eno nkukubire nga ntuuse e Kampala. Okay, nina bammemba ba Equity for Men, bonna Maluko Mumusa, Mishuraimu, Debila Visali London eyo, Sophisticated Kasimu, Sheikh Kasimu. Abantu bangi bannaffe abali e Dubai, abali mu America. Siri waliwo omwana bamuta Siri Uganda Hassan ali mu America eyo. Mukadde wange. Waliwo omukyala muyita Donizera yennyini. Donizera naye abadde kuwo nnyo. Donizera muwulira. Abadde naye aliwo nnyo awo ku nsonga eyo. Amiina. Nina muganda wange Saabuziro. Ali Sydney eyo. Nina omukyala muyita Haji Mariam Mubiru ali Canada. Waliwo omukyala muyita Sophie Love. Nene ku kooti abadde ajja. Amiina mukwano. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
basooke banzirize ku Haji nkuddire katono wange basooke banzirize ku Haji ali katono kale taata ona akwagala amante kusidde Haji wandi mukadde wa badde nkuddizaamu eri edduwa gy'obadde osabira abantu naye mbadde njirikodinga njibayo butereevu mu bigambo byo kuba nkugambye ba Vinishi ba Katende ba Sofiravu ba Sofistede Abu Nasifu kama wa Haji Ali Katende Beriki Maimuna Nuhu Shamil Mase ne Sheikh Kasim Ibrahim Sempala nakwenga seba na TikTok bana YouTube abesiza bulijjo WhatsApp message kugamba buli munna Uganda wasizite basokira gwanga n'abali mu ggwanga nsaba ow'ekitiibwa abamalira obwetaavu bwabwe bwonna abanfuulire abaddu be abalungi abalongoofu wano ku duniya ne ku akhera abamalira obwetaavu bwabwe bwonna abasitule mu madaala nga nabo bwe bansitudde okunzija mu mbeera gye mbadde nnimu era nsaba nakkirize atulongoosa gabawo obulamu obulungi abaggulirewo amakubo gaabwe bonna bwe balemereddwa alla talemererwa abaggulire amiina ya rabbi abagabirire abasukkulumye mu bitonde bye yasukkulumye ebyaliwo ebiriwo ebiribaawo amiina assalamu alaikum warahmatullah Assalamu warahmatullahi Haji nina mbuuza mbadde mbuuza wasuza otya ng'ovuddeyo wasuza otya Haji Ali alhamdulillah nasuze bulungi mukadde wange wasuzeeko mu buliri sooka ombuulireko kyabadde kitya Noordeen wange nasuze bulungi alhamdulillah nasuze wa maama nasula mu kitanda ekirungi 6x6 yesebo wansi katayiro kanyogoga teri kwetakuddeko leero manye eri abasirikale asula wetakula abasirikale ab'omu buliri mbategedde osula wetakula teweebaka otulo tetujja olowooza kino olowooza kiri alhamdulillah kuno nafunye ku ssanyu ku mutima nenfuna ku mpewo ennungi nsaba kunziriramu mu ddakiika emu olugero luli olw'abantu abalina okutya nti Haji alhamdulillah kuno nafunye ku ssanyu ku mutima nenfuna ku mpewo ennungi nsaba kunziriramu mu ddakiika emu olugero luli olw'abantu abalina okutya nti Haji yanditulyamu olukwe okulwana kwonna kwe tulwanye n'agenda n'atugamba ffe twamuwabya nadda munnange gye twalwana ave abantu beeraliikirivu nti byonna weebiri Haji yanditulyamu olukwe Noordeen esebo obadde tukigenda empola naye egambye nabbi sallallahu alaihi wasallam omukkiriza tabojjebwa Musota mirundi ebiri mu bweru omukkiriza tabojjebwa Musota mirundi ebiri mu mpuku emu
Kimala. Kutegedde. Mukadde wange. Kale bantu Haji ati mubuuzeeko maama waffe. Bambi akoze nnyo. You know wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello? Ati Noordeen. Wangi nyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barambuzeeko kuva jjo bannange. Saategedde entambula za Haji. Ate wali wambuuzizza oba ne Mukama tugenda wanaleko. Nenzija ate nga muvuddeyo ne ŋŋamba wange mukulu yakava mu kkomera. Nojja nga tuvuddewo. Maze muvuddewo ne ŋŋamba kasita avuddeyo ebisigadde Katonda anaayamba. Ne tuvaawo ne tugenda e Maya. Maya naye nga ndaba jjamu mungi. Ŋŋamba kale kasita alhamdulillah. Ate munnange twagenzeeyo ne tulwayo owange ndi ku kifo tojja musobola. Twagenze ne tulwawo abantu ne bajja nga batugoberera awo. Hello? All right. Naye mukuliko olukale. Obawadde edduwa. Mbawadde edduwa. Waliwo vini. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya. Noordeen Ntege once again. Tuba tukomyewo ku Noordeen Ntege era ne Megatron Media. Jenina Mukasa abatumidde abagambye mwebale kumusabira yafunye emmotoka. Jenina Mukasa yafunye emmotoka. Najituula namu. Wagituula namu. Najituula mu motoka. Motoka ddala lwakuba amateeka mangi. Alternator eyo. Ebiseera bisinga ekaddiwa koiro ne zoononeka. Kati emmotoka nkadde. Ekyokubiri. Tojongerako nnyo. Ekyokubiri battery. Mutuyambeko abali eyo. Twetaaga battery, alternator, emipiira. Emipiira kye kikulu. Emipiira tugyetaaga. Batuwe ku ssente tuya. Jenina Mukasa abakoledde. Abakoledde. Abantu abawadde ssebo. Abakoledde mumwagadde abasavinze. Okay. Mukozese ku namba ye ya Megatron oba eyange tuyambe Jenina Mukasa waffe. Moze abantu batunuzeeko balame gwe twogerako nti wali just katono bwoti kyetwaga mweno bagiremu katono balabe ku muntu waffe Jenny. Bateye ku simu ki? Okay. Okitegedde. Ndaye ku simu yange oba ya Megatron tube nga tutambula. So mbakuliseeyo bwe twatambudde ffenna aba Equity for men. Equity for men. Yeah. Wawangudde bail etasuubirwa. Equity for men. Abantu bavuddeyo bonna okugamba nti naye kyanyumidde ku Equity for men. Ati twagenze mu kkooti ne kiggwa. Nakirabyeko. Tuvaayo abantu batandika ateka ngenda kutwala mu maaso. Salamu alaikum. Walaikum salam. Oli bulungi? Sina mutawaana. Ogamba otyo bote? Mpeereza Equity for men. Oweereza Equity. Era jjo nabadde nga ndi mu kugira celebratinga. Jjo nasibye nyambadde t-shirt ya Equity for men. Yes. Nga ntambula mu kibuga mota celebratinga. Nabaddeko ku mawulire agamu bazze ne bambuuza naye nga musanyuse nnyo. Mbagamba tusanyuse kubanga waliwo ensonga esanyusa. Bo tebakiraba nti Haji ali afulumye ekkomera ate nga ffe twavaayo ne tugamba nti banna abasajja beetaaga nabwo okufuna obwenkanya era obwenkanya obutandikirwako twabufunye. Amiina. Obutandikirwako nebaza omulamuzi yajja olunaku mu kkooti nakkaanyisa abantu bano oludda oluwaabi n'oluwolereza mwagala ki kuyimirira mu kkooti kwogera oba kalaamu written submission ne bakkaanya nti written submission ne bazikola. In fact bwe bazikola n'abawadde edi mukomewo nga 18
n'ebiwandiiko byammwe baamala obbimuwa 18 ng'akomawo kuwa nsala naye naabanga taliiwo abadde mulwadde nga tujja tufunawo registra tazze remanded again until this tazze olwase nze kasita ku mande ya registra yasaba empapula z'abeeyimirira n'ogamba nazze nkimanyi nazze nkimanyi kubanga abeeyimirira ndoza abeeyimirira bano balina kubanga bafaanana batya biba bisaanyizo gwe yeeyimirira obeerawa gwani olina national id akawunti ye esoma ki ku musango gweguti nti amannya gange gasoma okola ki okola mulimu ki oli fiiti mu mutwe naye nabalaba nga babaleesi bonna basajja nga baswaba wabaddeko swaba nga omulabiradde omusajja nga muggumivu emutundwe neyiba ate imaamu omanyi kikitegeeza ekyo kitegeeza oyo alimu basatu alimu eddiini nti ono asaazisa ono kitegeeza mukulembezeewo amumanyi bulungi neyiba ate era naye kennyini ayimiridde nga ye omuntu azitowa ekimala ne bwaba nga takulinaako kati bw'amala okukola ebyo njagala kukunyumiza abamanyi ku mateeka amatono aba sayidi ya hajati banyinazi bafifi baani kati wabaawo abagamba ekintu kitandise okugenda omusajja yandifuna bbeero omusajja registra engeri gyalemedde kuba nobabuuza ebibuuzo ebingi n'atuuka nobabuuza bwetubawa bbeero omusajja ono munaasobola omukuuma n'omukola ki mbuliramu yabuuzaako maseeko oyo wamasuluwowaye n'amubuuza singa omusajja oyo ogenda omumuleeta jje n'agaana seeka yagamba kata agezeemu musitula nemuleta wano kooti neseka mukkawo omulamuzi namugamba ekyo kyennyini kyoyogedde kyetwagala n'abata baddeyo olwo tuli ku mande atwongerayo 25 akwongerayo nga 5 ziri zaali 28 atuzza asa 28 zaali ennaku z'omwezi 2 zaali 2 nga 2 zaali nga omanyi tutambudde nnyo kati njera nenjukira 25 nenjukira emmeka mirimu gituuba tutambudde nnyo ku nsonga mu kooti nga batuyitako nga 25 era twaliyo ne batuzza nga 2 kati bw'amala obbigira sayidi ya hajati etandika okumanya kaweddemu kuba luli babadde bagamba ekyo ekisejja kyammwe tebayinza kiwa bbeeyi babagamba nno omulamuzi agambye okusinziira ku biriwo n'obujulizi nga bukyatagala musajja ali permanent alina amakaage musajja mukulu tanenyezebwangako mu mbuga z'amateeka talina record egyekuusa ku misango bwegiti Kuba omusajja ono muwadde bbeeyi tomanyi ndulu yabadde nti alla namulabye ng'asinza n'agamba mukama tomanyi ndulu yabadde mu kooti nze kino kyandaze nti mungu gyali akatonda gyali nti era mungu gwabadde amubuusabuusa kekadotandika ku keesi ya Haji ali muizera ku bwaffala bwe abeera Sudaani musiraamu byonna factors wakirevu omanyi waliwo bannayuganda bemmanyi ebintu ebimu bye basinga obutayagala byebirevu simanyi musajja musiraamu atema empale ate wakirevu ali awo si munnayuganda 100 kweganga onoonya ekimufuula sita ekimukwesibyako nga tokiraba naye mungu n'amusitulamu ebyo byonna factors zenkugambye n'agamba kebakukwate ate n'akwata Zula nti n'amugamba mufo ky'omusango guleka kooti etambule kanguleete mumawulire Zula ye yata Haji era Zula wonna waali amuleeta mu mawulire
ensi neewulira n'asooka agiwa paati ye Katonda n'addamu n'atuma Zula ddayo bagambe bye banaategeera n'akomawo k'abantu Zula tukutadde tugenze wa Haji banenze natazuula tukutadde Zula ebintu ebirimu abantu nga ebitege bingi kooti y'abantu jjukira yeetuulirawo yeetuulirawo bwakagerera omusaga ebeegumazzi mpuga ye yatuula buli lunaku ebadde eteesa naye ng'oludda lwa Zula buli lunaku abantu bayingira oludda lwa Haji eyatuuka n'atuuka ng'awulidde ebya Zula ebyewa Haji n'abiwulira n'atuuka nga bw'omubuuza agamanyi nze ebyo ebintu nabireka byannema okutegeera mbasabira omutuufu awangule naye nga ssebo kaakati bannaffe bano betwamezze ku kyabbeeru bagamba tesoboka leero nkedde kukola vidiyo ne mbagamba nti okusabirwa kubeerewo n'abantu bano abadde babugiriza ensonga y'essayidi eri eya Hajati tubasabireko kubanga waliwo obuzibu awo tuyinza okulaba nga tolaba nti eyagira ekooti efaayo nnyo ku ono nti ayinza obula Haji ali okubula okudda mu kooti ate tuyinza okufuna obuzibu nti abaliwo ng'abajulizi b'omusango wa state jukira yewaaba ate tuyinza okuddamu okuddayo nga tebalabikako babakuumireko nnyama basaanako bandyebuzaawo babateekeko obukuumi beetakako obukuumi because teri kubula jangu olumirize bye wayogera ate teri kwetuusaako bulabe naye naalongo kitone namwagala ye wiiki 2 emabega yatandika okulaba ekintu kino okulokoka era naŋŋambako nti Noordeen abantu bano lwaki tebatuula ne bateesa ne mmugamba naalongo kitone okuteesa oyagala kwaki ono yali mwami na mukyala ne ŋŋamba wagamba ekiri ekisajja era ino kooti teyazze kuba bibadde bibiri wali omuvubuka mutaddeeshi Kaliisa omulala naalongo kitone nebiri ebikyala ebibiri ebyali ku kooti bibajjako wiibu bonna tebazze ku bibiri waliwo bino si bya ddala babadde babyogera ku kooti nti babadde najja n'eddagala nga mulamuzi abatajja kati mama Fiina n'abakolako mama Fiina naki ate mama Fiina waliwo abeeredde Tanzania abadde Tanzania eno yennyini ku Mmande naye kyabaddeko nanti yaŋŋambye mama Fiina yagamba bulijjo eddagala lyaweereza alowooza atagetinga Zula kumbe liri mu Kaliisa ate liri mu Kaliisa ne banne ne gurupu ye kati n'agamba baani abawagira Zula ennyo boolabanga tebandibaddeeshi Kaliisa Louis Light Nalongo Kitone waliwo omuwala omulala abeereyo mu Amerika koyoni tewali kyakkola n'ateekamu tebajja kujja kuba babadde bajja n'akasawo era nga Kaliisa Desh aba n'essimu 2 muno mubeeramu akaveera k'eddagala eno ssimu kati eraga 2 bigenda mu maaso nga kitegeeza nga era ekyamugobya ku kooti Kaliisa nga ye yakola bw'ati bw'ajja n'essimu etunula mu ntebe ya mulamuzi tajja ate awo mama Fiina tumwebaza kati ne bamutebuse naye ebyo ebintu tebisobola kuwangaala tukimanyi era omusajja oyo olaba senga ojjukira Haji emabegako we twatandikira omusango guno naye mba okusiga okulula eddagala gwabadde mulimu gwa Nalongo Kitone Kaliisa Louis Light bo bali luddawa balina okubeera nga bakuumibwa babeere balamu kati bw'obabuuza kati ate batandise kuleeta vidiyo nkadde zaaki bano baali bateesa nembaga lwaki bulijjo temugamba bagenda kuteesa lwaki bulijjo temubyogera tajja funa bail bagimuwadde
nze kyeŋŋamba olumu okwekangabiriza kubaawo kubaamu and it is part of the game naye amateeka nze first of all njaga kwebaza abantu bano njaga kwebaza first of all mwami Noordeen Ntege era nakwebazizza dda katate nkuzzeemu ng'abantu bakola wano ku Megatron nkwebaza kuba gwe omu ku bantu abatandikira ddala Equity for Men era tusaba Equity for Men eno ereme kukoma ku Haji oba n'abantu abatono abali wano wabula egaziwe netaga support naye nja kikola era ejja kikola natandiseko waliwo omukadde gwe tujja okwogerako mu maaso bwe tuva kweno era Equity for Men emulimu obadde webaza abantu kati mbadde nebaza full figure weewaawo full figure nze nina bye tutakolagana naye ebimu kino nakiri naye mwebaza nti bw'ayimiridde ku nsonga bw'oba bw'ayimirira ku nsonga agiyimirirako omanyi waliwo enjogera egamba nti waliwo abantu abamu nga bali ku level basoma nnyo bakola batya naye nga okusoma ennyo n'otayamba community nze tongasa omuntu nga firufiga akunsingira kakati newebaza omusajja omulala nze mwami ani Obote mwami Obote nebaza nina abantu bangi nno mwami Obote by the way webale nawe obadde okola campaign ey'amaanyi nnyo underground ku channel zonna abantu banyonyodde waliwo lawyer neoyo nja mutuukako jeni nja mutuukako mbaba mu order n'obuzito bwabwe kakati waliwo omwami omulala bamuyita MC Mayor MC Mayor naye musajja era nayogerako naye naŋŋamba omusango guno mukama n'atuyamba tujjako tutambudde nga Equity for Men mukama yakikoze namulengedde yasiramukidde takyamuka n'akolera awo ensobi ennyingi anti yayinza okwagala kubanga abaana bamuwaana bayitirivu n'akolera awo ensobi nalooza nti obusiraamu olubuyingidde agoberere ne buli kimu eky'obusiraamu gye ninamukasa ekyana kyaŋŋambye nti MC Mayor ani amuguza amasuuti ageeyiyiza waliwo omusajja awo ku National Theatre atambula nazo aziyiyiza so Jenny Namukasa naye tumwebaza abantu bangi waliwo tiimu ennamba kati nze bayita Kampala Honorable Nsereko tumwebaza nnyo kuba Honorable Nsereko oyo azze ayimirirawo abantu oba ojjukira Kibedi baali bamututte nga kakaaba era Honorable Nsereko oyo yali musaale nnyo kale nawe Honorable Nsereko tukwebaza olw'okulwanirira bannakampala abo Council Bahutu nina tiimu no eya Equity for Men egamba nti ffe tufaafagana n'abantu nina Malcolm Mosa nina Debbie Lavis ali London awo Malcolm Mosa ali Holland Netherlands Mami Shrime oba ali Saudi oba Qatar naye olina abantu ab'ebweru Mami Shrime oba ali Qatar Dubai nina gibeera wala nina Seeka Kasimu nina Mukulu Katende nina Sophisticated nina bannange waliwo looyo nina erinnya ligenze nange onsaasiro naawe oli Saudi awo nina abantu abasajja be bali awo bangi n'abakyala bangi nnyo Sofilave waliwo omukyala muta Sofilave munene abeereyo n'alya ensonga zino abadde atambula nazo Sofilave nga ku kkooti abeerayo ne mukomera nga tugenda ne mmoze yennyini ono wa Megatron twagendako ne mukomera waliwo no Godfather ensonga naye abadde azirimu okuzifiirako agamba ekijja kijje Mama Fiina mwebale kulwanirira oyo Mama Fiina yabadde ensonga kennyini Mama Fiina n'amulabye ng'adduka emisinde nga batadde yankubidde yadduse n'adduka ng'olujja alinga eyazimba olutono n'asooka n'adduka eri n'adduka ero n'aggulawo emmotoka n'ayagala ogibuusa Mama Fiina alina ekigere ekimpi akataakuba kati nga Mama Fiina era yadduse n'adduka nayetoolola olujja lwe nga oyinza okugamba nti waliwo amugoba so abantu banyinza obutabamalayo bangi nnyo Abannayuganda basinga mu kyoba omanya nti Abannayuganda bakoze emirimu mingi nnyo okulabanga abakyala babadde ku live nga bazisulako bazisibako
omwami mulala bamutanze divine wala ne hawa ebigambo ebimu byamutabukako naye era ne ku kooti abadde abeera bambi hawa that's good. babadde bakola ensonga zino mwebale nnyo supportinga Equity for Men, mwebale nnyo okusupportinga ensonga ya Haji, mulabye obulungi obuli mu kukwatira awamu. naye kati abakulu bakoze eki bawangudde omukulu naweebwa bail ekiraga nti abasajja mu kulwanagana ennyo n'ettima eri bakoleddwako mu nsi at least bafunyeyo kalembeekereza omukazi akusindika mu kkomera ng'ekigendererwa ovundireyo nedda naye kati omanyi nti nno oyo Haji teba kuba Equity for Men ne Katonda n'abantu bonna abayimiriddewo ku lulwe oyo omusajja byonna Katonda yayitamu ebyo nga tulina bikola oyo omusajja kimanyi yabadde agenda kufiira mu kkomera yali tasobola Katonda yoyo yagamba ajja kuvaayo nga kyekkuba erigenda okugulirawo abalala ate olaba Katonda n'asooka n'akuba Zula akaama tigendako mu mawulire oyogere ebitakwatagana kubanga okimanyi nti twali tetukifuddeeko ffenna twali tugamba it is what it is naye we yajja mu mawulire n'atandika okwogera ebigambo nga bikontana ate yennyini nga yeerwanyisa yennyini nga ateezuula naye n'amannya gatuuma abaana gano gakwegendereza amannya gaveeko njagala kutwala nti kati nga tuvuddeyo abantu bagamba Haji abayambe ekintu eki byonna bikole bagamba ki nze ndowooza tasemberera Zula kyekyokka kye bayimba bannange ne bwe mbanze abamu bali mugambe ewali abaganda osaayo nedda tugenda kiteekayo ku lwa Haji ne bye yayiseemu bino amateeka gakyuse mbusimanyi muno awali abagalana toteekawo kikyo obote nkitaddewo Haji mwezira tosemberera omukazi oyo ffe benyi tujja tubasiba bombi omusajja tumusira mu lyabakazi omukazi mu lyabasajja baboneebonerere eyo babeyo nga babonebone bannange Haji takikola by the way on a serious note era nakirowoozaako negamba Haji ono bebamutadde alazeewa kuba amateeka ne bwe babuvuddewo Zula muleke agende ekyomukisa ne Zula yali yagamba yadivosinga omusajja yadde tebikwatagana naye bw'aba yakyogera akituukirize ffe tetusobola kwesiga Zula naye ffe owaffe gwe twesibyeko ali ogwo Haji tuyinza n'omutuuza mu meeting olukiiko lugenda lujja kutuula naye wamanya mu kavidiyo kenyina ku TikTok gye niwakalaba ke nali ne Haji ng'ali mu kkomera namubuuza abantu bagamba toddire Zula n'agamba sigenda kukikola naye ayinza obvayo n'agamba Equity for Men yali enkase naye tuba tumaliriza ensonga za Haji okumufunira bail wabalukawo ensasagge omwami bamuyita Kamali Paulo oba Paul Kamali Paulo n'awangalira Kisigula ne Nalukolonga naye Kamali Paulo ono mawulire nagasanga ku Bukedde TV nga buli omu ankubira Noordeen wagambye gwobeerawo kulwabasajja kiki omusajja omulala wuunaafa nti mutenda Zula ate ono aliko n'ebyana ku mugongo bina n'ennyondo kuliko n'omukubi w'ennyondo ne mugamba buzibu ki n'omusajja mulwadde muyi nembiraba ku TV ne ngamba kansooka embireke ngenda olaba ebyaddala ng'abantu ne ngamba kaŋŋendeyo ngenda okutuuka ku musajja nga muwayali ng'alinga kivulu namulaba wano alinawo waya alinga alinayo battery wano waliwo alternator ng'alinga mmotoka neŋŋamba omusajja kiki olubuto eno neŋŋamba mwami Kamali kiki ekituufu kiri ki nempulirako nti ekikkirizibwa ekyogerebwa nti musajja nga bamanyi abasajja ba Afirika wano abakiga musajja mukiga mufumbira si mukiga baatabuka n'omukyala omukyala abaana bw'oyogera nabo bagamba omusajja atulugunya maama waffe okufa obufi nti
nti ensonga yammwe njiwulidde lwaki temuwaaba omusajja bwemubuuza nti omukazi agamba mumutulugunya ate ebyapa atwala byaki bikwataganira wa gwe bakuba empi ate ebyapa bino bikwataganira wa n'empi nembuuza mwami muzeyi Kamaali Paul nemuganye naka vidiyo nno okuba omukazi naŋŋamba vidiyo gy'olina erina seconds ttaano lwaki olowooza ya 5 naŋŋamba yagikwata oyo omulenzi Kizza waabukedde nno waye Kizza Samu namubuuza kizi vidiyo omukyala yajja naŋŋamba mubuuze twagenda tutya ku poliisi n'agamba naawe atugoberera n'atugamba nti yalwala n'amala kundiri emyaka 2 ekyo nakiwulidde bw'amala kundiri emyaka 2 mukyala we n'afuuka nga yasolooza amayumba ekyo nakyo nakiwulidde kati mu kusolooza ekisigula mu kusolooza amayumba gano nga ajja n'amuleeterayo ko emitwalo 5 akakadde akamu ekitundu 8 era nga bamubuuze ennyumba ziri zitya nti abapangisa bazibu nnyo tebasaagisa bantawaanya abamu badduka nazo kiro ogenda okujja nga abapangisa bagenze naye tutatenkanya n'azisolooza emyaka egyekutte mu mwaka gwa 2024 lwaki ngwogera kuba tuyingidde 25 kakati 2024 ono mu gwokuna olwo emyaka 2 giweddeko kitegeeza omukulu afunyemu olungubanguba agamba nti kati nsobola okutambula avudde ku ndiri aba ava mu ddwaliro ndowooza ku Noviki we bamujjanjabira akubira mukyala we akubira ku mukyala we amugamba nti naye ennyumba zino okusobola okuzifunamu obulungi naffe tukulanye ate bano nafunye ba property managers bano banzisolooza ffe netukusasula bo balayiza n'obagamba ennyumba zange zivamu miliyoni 2 5 oba 2 oba 5 bo tebalina kugamba kintu kirala kyonna gweoyagala miliyoni zameka bo bafaafagane n'abapangisa nti era mumaze okukolagana nabo nzija kubakwasa nyumba naawe okuba nnyo ate n'abapangisa batubbye nnyo mwami Kamaali bw'agamba n'agamba ate omukyala n'akyuka ati ate oleeta baaki n'atwala abasajja aba property ne babala ennyumba na buli mupangisa nga ennyumba ziba miliyoni 10 jjukira gundi abadde wali bwe yalwalira abadde afunayo akamu 8 emitwalo 8 akakadde kamu 5 kusinza kubapangisa babasasula okusinza mama bw'abadde akireeta bwakisiripootinze kati n'agamba bwe yaleeta ezo ebbaluwa enkeera ndowooza mutabani we bosi ku Kamaali yajja na Nnyondo n'erinnya alina lya kitaawe bonna yabatuma Kamaali Bosco Kamaali yajja n'Ennyondo lwaki teweesonyiwa maama todde ekisigula ate nawuliddeko mbooyo omulenzi yadde awandika ne risiiti anti nti kati maama ekkalaamu terimu wawano nnyo mu Kinkumu wa Kinkumu kaakati maama mu Kinkumu ye sente azijjayo omwana n'akola ki n'akuba risiiti kaakati nga okusinziira ku taata n'embuzi enyuma kiringa gwali omulimu nti omwana ne maama n'abaana be bazaala taata tumuweeyo akakadde wano 13 n'obugwamu 2 naffe tukole kikuba twebeereremu tubeeremu nti kale kati kirabika agwa mu luwombo bano bajjayo buli kibi taata kye yali akoze mabega wazaala omwana egundi obadde okuba naye abaana bye babikwatirako wa eby'omusajja okuzaala ebbali maama yabagamba obadde okuba maama n'abuuza nze abadde kukiradde emyaka 2 mugoberawo mukuba ko bo kituufu ne bwogenda ku LC ne bwogenda wa
maama omutulugunyiza ebbanga erikola kati baagala kisasulamu ssente bw'abanga yamanejinga nga ne ssente yazikwata n'ebyapa nga yabirina okukubakuba kiryoke ekibuuzo obuziza otya kyembuuzizza bwe babanga bagamba nti maama obadde omukuba omukola ki wazaala ebbali na biki byonna bwe baba be basigaza emaali n'okuba nga be basolooza amayumba n'ebirala byonna kiba kibeera oke maama biri babimusonyiwa taata baba bimusonyiye ebyokkuba awo nze naawe bwe boogera ne boogera omuzeeyi agamba alina ebyapa nga 8 naye mbu muzeeyi no bakwagala wali wansi wano wali wansi ku kikomera wansi mbu erina n'amatu amalungi nti yalwala mukaawo bwalwala n'agamba bano abaana abato abasoma ngenda bakola yinza okulega ebyapa bino abaana ne babiyoola buyoozi mbu bw'agamba nagamba mukyala wange ono kamuteeke ku byapa bino for protection ne bakize kitya kamuseeko ne bwe mba nfudde bino ebyana ebirenzi n'ebiwala tebiyinza kwekobaana mangu kugamba nti bino bintu bya taata bigoba abaana bigobe ne maama mwine abakazi babagoba waka to his surprise yagenda okujja ale ng'omukazi ebyampa byonna abiwambye abitaddeko ne caviet kati alina byalina nga tebiri mu mannya ge alinayo mukyala omulala gwe yagulira alinayo omwana ono gwatazaala naye n'amuwa ekyapa nobawo n'ekira kyeyakola ye n'omukyala ono ebyo n'agenda ono omukyala bamuyita naye ye Kamaali erinnya lye kubanga yamuwasa nabyo nabiteekako caviet bwe bamugambako naddukira mu kooti kati njagala divorce ate njagala 50% ku byobugagga byonna byolina kwegamba n'ebiri ono byalina n'abalala byagulira abakyala abalala ne byagulira abaana be abalala abyagalako 50% kubanga anti ye Kamaali ye maama Kamaali n'erinnya eddala naye ng'ate omusajja agamba mukyala we Regina nambeemu eyafa onoza 29 naye yali mugatte wampeta era bino ebimu ku byosinga okwogerwako omukyala byagamba mutundwe luddawa oli eyabikola kisigula babikola aba n'amaka ago omukyala we baali bamuziika kati ate ono atugamba ye yakola ebyo n'ekyapa kyekijja kyakirina nakyo yakiteerako caviet tebakkirizibwa kuziikako n'amala abasanga omukazi n'amala abasanga batutteyo mayiti ate ku ttaka eriko caviet baliziikako nti kakati Equity for Men yayingidde mu nsonga ezo Equity for Men mpuliriza sayidi zonna naye abaana baŋŋamba genda obuuze wonna maama taata abadde atulugunya maama naye waliwo omwana gwe nalabye oba ye Allen something ali ku TikTok okwo babaddeko kubanga nabadde live ku show yange waliwo show gye wabaddeko nabadde live kakati bwe nabadde live wabadde live nga nkulaba nga ngoberera kuba bossi wo gy'abeera President Museveni gy'abeera baminisita balina okuba nga bakola ki nga bagoberera kati nabadde ngoberera ensonga eno nabadde wano wansi bwe nti nga ndabamu omwana gwe bayita era naye nga ye Kamaali Agnes Kamaali naye ng'omwana afukumuka ebigambo omwana ng'afubutuka ebigambo nasoose kulaba ekivumo ekyasoose neŋŋuma neŋŋamba ndowooza bano baba nalowooza no bavuma ggwe era nenjagala obbaddamu awo nengera okulaba nga avuma agamba tagamba ggwe amuinterview ngenda okulaba ng'ate erinnya kuliko Kamaali konze weyita minute luno lutalo kati ngenda okulaba ng'avumye omulundi ogwokubiri ngenda okulaba ogwokusatu nimanya ngenda okulaba aliwo omulala kati awo kirasirumu etabuka nze seekubiira
mbuuza abaana Agi Kamaali taata we yakola ki yagaana okumpeerera ate kyaba yakola kibi ne mmugamba ndi muzeeyi nga muzeeyi bulijjo abadde agamba abaana Agi lwaki tuwamuwera naŋŋamba kebera wano genda ku ssomero lya St Lawrence yabuuka ekikomera ky'essomero ne bamugoba ne mwevugira omwezi mulamba ng'akola UNEB n'avaayo n'amutwala oba kitende something mu senior 6 nga bagenda okukola ebintu era n'abuuka ekikomera nga tebannatuuka kukola kitaawe n'amota n'agamba yali ayagala kusoma yali ayagala kubeerawa yali ayagala kwebuukira ne bamugoba oba talenti ye ey'okubuuka gy'ataateekamu ssente kati awo ne ŋŋamba mmwe mumbuulira omwana yabuuka ebikomera taata n'alekera awo okumuweerera ani yali omutuufu ani yali omukyamu ekyo si kikyo ekyo kisoba kuba kyabali abatambula jeni tuli mu dakiika mmeka kati bwe nyimala okibalekera abo ne ŋŋamba byonna nga bigenze mu maaso omutuufu oba omukyamu bw'oba maama wakutte ebyapa bino naye nnyina enteeseganya nabo tulina okutuula tukkaanye mu maaso awo ndaba obuzibu buva luddawa era n'abaami njagala kusinziira wano nga nze wa Equity for Men abaami yonna gye muli mulekerawo okukyamuka olwalaavu nze nayize bingi nze nayize bingi okukwata ebyobugagga byo n'obiteeka mu mukazi ffe bajjajja baffe baali bagezi kankubuulire okwekuula ku mukazi ono gw'otadde ku omukazi mukolere bw'oba okoze ebyobugagga Katonda n'akuwa muwe buwi ate nsobola mugabireyo ekikindu kikyo nakyo tokimuwa engeri y'okuteminga abakazi nagifunye era nze Naalongo tajja kulaba ku linnya lye ku bintu byange anti wuliriza namuwasa mukyala wange bwe twali tuva Namirembe bali mu Kasidro watugamba nti mufuuse omuntu atya omu ekyange kiba kiki nze yansuza ebweru yansiibye ebweru kati nze bwengenda nengula emmotoka seetaka kuteeka linnya lye njigula bulungi nnyo Kalungi Samweri ye Naalongo kaki Kalungi nze nga nkuwa mmotoka mumanya ga Kalungi ye nze vuga emmotoka weeyagale bwewe ekyaka kyanganjisika kuba nange nze Kalungi ate nawe gwani tubeere n'emirembe tuleme kubeera mwene embeera kati lwaki nkuteekako erinnya ate nti Namukasa muwasiza ate taddeko Kalungi ate Namukasa forward anti Namukasa abasajja bw'oba oli musajja nga wakola dde ensobi ezo ng'okyalina obudde nga temunnatabuka ne mukyala bikyuse kati tereeza bikyuse kubanga abantu bakyuka ate naye kirala ekyo banagenze nkitunuulira bajjajja baffe ebintu ensobi tebazikolanga ate balina lukyamuka olwo Equity for Men lwakuba nti ate tetwagala kutema muti gwe tulyako omanyi waliwo omusajja yagenda okwera bamuleeta mu maka yere n'agamba nti muzeeyi omuti nga gususa okusuula ebisaaniiko tuguteme bwe bagutema ne bamugoba kati fe Equity for Men ezo nsobi muzikole tujja zikola ki katubagambe abakazi mpala kitale tebagenda kuggwayo gye bali nnyo abafuukidde abasajja ekyambe okuleka nga omukazi yakuŋŋaanyiza akasente kaako akameeza n'agamba nti kati bwe nkuŋŋaanyiza akameeza kange omwaka guno nina miliyoni meka 5 taata jeni lwaki tompayo miliyoni 2 kali kapoloti nenkakola ki nenkagula awo bwenkuwa n'okagula gwomanyi ne kapolotiko gw'oli wadde emmeeza obutanteekako nkuwadde ebanga ngattoyo oba lugoye lwo ate gomesi yonjambala genda nako naye bino ebyokukwata ebintu ebya property ya family mulimu abaana bano bewozadde mulimu abebbali mulimu abaawa mulimu abamukyala muto waliwo abaana abamu betuzaala nga n'abakyala byoka tebakola ki tebamanyi bonna bali omu kyenayagadde n'ettaka ly'abakyala abalala omukyala yaliteekako kavyeti tasaaga n'akwata n'ekijja n'amugaa teri kuziikako muntu naye yakitaddeko kavyeti
kati ono omukyala ate ali mu maaso ko ku Zula mukambwemu ebituufu bw'aba Zula ebimwogerwako bituufu naye mukambwemu naye ono kyalina omanyi nti kitabani kye kyajja ewaka n'ennyondo weesonyiwe maama bayoola muyoole jeni tewaliwo nalaba gundi ennyondo va ku byenyo okimanyi nti nno okuza ku gundi gye nalabye mbu yali agala mutomeza box bode ye mbu yasooka kwagala mutomera kati bwe yabuukayo n'akwata ekisigula kati omwana omulala ndi omuwala ekimunyiiza ne maama omuwala omu afumbirwa baleeta omulenzi mbu naye akole ewaka ku kyuma bawa omuwala taata abagamba omuko bino bya famire ko maama omukoota abiyingiddemu ono mwana wa mwana mu baana jeni nno bakwetaaga mwana mu baana ono mwana mu baana mwana ako kajja kufa mangu kalya buli kyekasanze bakwagala mwana mu baana n'abagamba omuko yajja yeesobola abeere gyakola gy'abeera ekinyuma kati nno mbone ku polisi yaliwo ng'ajulira omuko naye oyo omuko oba bebaguliza akagundi ekitakoze ekiye okufa n'obutanyagwa omuko okufa n'obutanyagwa nze okimanyi gye nawasa omukazi ntya n'okgendayo okitegeera nze gye nawasa omukazi bwe mbalengera eri mpitiini si lwaki naye saagala kungatta mu bintu byabwe nze saagala kungatta mu bintu byabwe kati gwe ŋŋamba otya nti omuko ayagala akoleraawo ajja kukolaawo yenga obugagga okimanyi obugagga nabwo buvuse buzibu mu Uganda omu ku baana olutalo luli awo lwaki olemesa bebi wange okujja okukola ewaka naye afunewo sente omuko naye abeereawo ng'akolaawo mu kyuma nalabe nga balinga kakati mwe abatulaba naye byonna nga bigenda mu maaso byenkugambye ebiwambiddwa nga nkusiibula muzeeyi agamba alina ensigo zombi zaalwala alimu amazzi abeera ku dialysis aba yeetaaga miliyoni 2 buli wiiki n'ekitundu buli wiiki n'agamba naye ku byapa bino 8 byennyina kannoonyeeko kyentundako ŋŋende neekole bupya byebibye omukyala n'amugamba sibikuwa bw'onoofondekera nabiwamba taata bw'olifa ffe tusigaze eki oba ofa kola ki fa abaana abawala omwana omuwala oyo ale n'amuwandiikira fe oba ofudde nalabako ku mabaluwa oba tofudde ffe tulinze kufaaku aye tetulikabayo tetujja kulumwa wabula linda mizira kyewandyekoledde taata okufa obulungi fa mangu oleme kulaba bingi naye mama ate bw'olifa ne bano abaana bo bano bootijja nabo tojja kukulagako nti waliwo noono senga ajja kitegeera moze tusiibudde waliwo n'oyo senga akuliko ajja kitegeera nze Noordeen Ntege nkugamba mpereza message ku WhatsApp kyobuuza kyoteesa ensonga zino tugenda mu maaso muzeeyi Kamali Paulo abaana bagamba nti atulugunya maama waabwe mbwamukuba nabo banalabye nga bamuwayalize yenna amukubirawa ayinza okuba akikola naye kati ekibuuzo kiri nti kale akikola kati ebyapa n'empi bikwataganira wa amateeka gabiyingiremu naye nga bamanyi amateeka gano gafevalinga bakazi kiwa Equity for Men yakoze eki yayingiddewo n'abasajja bafune okuwulirwa kisebo tondeka ng'oddayo ate gweoli paati tewaliyo luli ewa Kamaali tetwali ffenna anti bw'onooba oddayo ngenda kusanga ate omusajja naye alinamu omutwe gwo guno enviiri zino enamba njagala bawa namba ya simu abateesa naffe abalina kye batuwabula mutugamba ki ku WhatsApp kambawo enamba ya Equity for Men kambawo enamba enjirina eya ofiisi naye bw'okuba yoyogererawo n'ogamba nti Equity for Men ontegedde bulungi ne WhatsApp era oweereza okwo n'oweereza nti ensonga ndi ya Equity for Men enamba erigamba nti 070 0701 55 55 85 85 63
63 enamba eyo eri mu mannya ga Noordeen Ntege. Yes. Eri mu mannya ga Noordeen Ntege. Mutwegatteko mutuyambeko tutambuze omulimu gutambuze okugguka n'abantu abalala balina ensonga ezifaanana bwe muze nno bakwetaaga bubi nnyo. Okay, kambaleke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.